Sempola mpola natira tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ne Dubois Pampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe 24/7 webale kuba nti osubscribinga gwe subscribe nalo tanaba kuba nti osubscribinga nga manti kiseera obere nti osubscribinga tutambule ffenna mpola mpola tubere nga tufuna ebigenda mu maaso mu ggwanga amawulire amekusibolina kuba nti ogajja wano then abalala n'ogendayo obugenzi no checking oba bye tutadde wano bye bataddeyo because twafuuka ba trend set abalala bagajja wano then balyoka bagasasanya ebbali bali kuba nti mu Uganda waffe obeerako 24/7 bali kuba nti otuwagira bali kuba nti otusupportinga ate oliwaddemu okuba nti wa opinion yo buli kitutekayo ku platform yaffe eno noba nti owa opinion yo mu comment section yes because opinion yo kyamakulu nnyo gye tuli n'abantu okutwaliza wamu n'abo be tuba twogeddeko baba baddemu okuba nti yes basubmittinga opinion zaabwe mpola mpola nakulwalero atukuletedde Bobi Wine omusajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ruleta Center mu Robert Tembo avuddeyo n'ategeeza eggwanga nga bw'ali ready okuba nti akolagana ne Bebe Cool bw'abanga afuuse president w'eggwanga because abayimbi balina okuba nti yes batwali bakyekimu era ye talina nsonga okuba nti akolagana ne Bebe Cool ng'afuuse omukulembeze w'eggwanga yes bino nebirala tugende okuba nti tukutuusaako kati so nolwekyo tuula okalire Ayadenga Bebe Cool kogata yes wadenga Bebe Cool ne Bobi Wine bazze balwanangana emirundi mingi eranga abakulu bano bazze bevuma kuva mu nnyimba n'okwekuba ebikonde mu clubs ez'enjawulo n'okweswaza mu mawulire kino nno tekijjaako bano ababiri okuba nti bakola mpola mpola twakitegeerako nti myaka ebiri emabega Eddie Kenzo bwe yali celebrating emyaka gye 10 mu music industry yali ku Serena Hotel musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Msuza yagezaako kuba nti abagatte era nga twalaba Katikkiro ng'ayita Bebe Cool we yali atudde ne Bobi Wine era nga kino kyatandika okuba nti kisasamaza abantu era abantu bangi abaavayo ne basanyukira okwegatta kwa Bebe Cool ne Bobi Wine olunaku olwo era nga balowooza nti oba oli awo okunenengana kuweddewo recently Bebe Cool yes Honorable Kyagulanyi bw'alaga interest ez'okuba nti yesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mukulu Bebe Cool yabaako ne byayogera mpola mpola oba oli awo abantu abalowooza abantu oba oli awo ebyanyiza abantu ne batandika okulowooza nti oba oli awo Bebe Cool akyalina olutalo ne Bobi Wine ate nga yes enjawukana mu byobufuzi tekikufuula tebakibafuula ba enemy so nolwekyo abantu bangi baali balowooza nti oba oli awo Bebe akyali nempalana ne Bobi Wine then recently Bobi Wine yabadde agezaako okuba nti akola interview n'okuba nti ayogerako eri bannamawulire ku nsonga z'abayimbi ezigenda mu ggwanga oba ezigenda mu maaso mu ggwanga nga abayimbi bateekerwako amateeka amakakali okuva mu central government amateeka garagata favoring ngako industry yadde olunaku n'olumu era nga amateeka gano gayinza okuba nti ganyigirizibwa industry era nga kuba nti ayogerako eri eggwanga yagambye nti ayagala kuba nti akyusa obukulembeze n'okuba nti abayimbi batreatingibwa nga abantu era nga VIP nga Nobianli Dax Vibes Bebe Cool Eddie Kenzo balina okutreating n'omwana atambika yalina okuba nti atreating basono lwekyo nga Bobi Wine agamba nti bw'ayingira ku ntebe wa president yes agenda kuba nti akyusaamu n'okuba nti alongosaamu embeera y'abayimbi nga bweri mu ggwanga then twamubuuzizaako ku nkolagana ye ne Bebe Cool mpola mpola so nolwekyo yes so Bobi nava nagamba nti omukulu Bebe Cool yasooka y'omu ku bayimbi abaavayo ku magulu ge abiri n'asooka okuvumirira enkola embi eya gavumenti yes kuva dda era nga twakirabako mu luyimba lwe olumanyikiddwa nga Kauna talantanta Kauna wajja ne wajja sebo bwe yavaayo n'agamba nti system ya Uganda
yakyuka president Munyankole minister Munyankole abamuvuga ba driver Banyankole mbu system ejuddemu Banyankole wano nno akayimba ako kaletera Bebe Cool obuzibu n'okuba nti avaayo naddukirako mu mawanga ag'enjawulo era Bebe Cool yaddukira mu ggwanga lya Kenya wano nno taata we amanyikiddwa nga Bidandisali yavaayo n'okuba nti amutiikirira eri president Museveni n'ayogera n'omukulembeze Bebe Cool n'aba nti akizibwa okuba nti akomawo mu Uganda so n'olwekyo Bobi Wine agamba nti Bebe Cool yali activist kuva dda wegenda mu maaso era nga talina nsonga lwaki akolagana naye era nga agambye nti bw'anakukwata entebe y'obwa president agenda kuba nti akwata Bebe Cool batandika okuba nti bakolagana because Bebe Cool tabeerangako enemy w'eggwanga ate tabeerangako kizibu eri Uganda so n'olwekyo mwena ababadde balowooza nti oba oli awo Bobi Wine bw'afuuka president Bebe Cool analira kudduka misinde mbirombiro mbagamba nti mubadde mulowooza kisaamu omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti nowe bw'afuuka president of course Bebe Cool ajja muteeka ku mwanjo era bajja kukolagana mpola mpola bino n'ebirala bebulira mu episodes zaffe eziddako bampita Ntambi Jimso. You can follow me on Facebook nkozesa Ntambi Jimso then ku Twitter nkozesa Jimso 16 webale kuba nti osubscribinga bwe yasubscribinga ate nawe atanaba gamba subscribe then tutambule ffenna mpola mpola bye bye.